tusanyuse tugenda kubeera n'abayimbi negedde ate era yenna nnyini ekifo kino bagiyita zoloki kapiteni bakulemberemu mwanyeenya mpaka zindaalo funye ebifaananyi bya TikTok situla nange balumpemu era kale ojja dduka nabadde njiyita gama naye nkitegedde kati kibeeramu ekita omanyisabire paasi yagala muyimbira yakayimba omuteebi asinze kwata 10 ku 10 waliwo amateeka agaga nti ate bwe lukola luno temuddamu anjijenvuma bulimbwa emyaka gyonna babadde batusekerera nti ffe tukoma ku finals naye abasambi baffe bano batukoze bulungi olunaku lwajjo era njagala kubeebaza Katikkiro twali munyonyodde tutya nti abalimi ba kasooli bagobye abalimi b'emmwanyi
N'olwekyo mwebale butatuswaza, mwebalire ddala abategesi b'emipiira gya Buganda nabo bakimanyi nti Buddu yesinga okuba n'abawagizi abangi era babeera basaba nnyo tutuuke ku finals naye bwe tutuuka awo ate ne basaba tuleme kutwala kikopo katwesondesonde tugule abazannyi abalungi engali z'amaanyi tugenda kusigaza bano bonna balungi nnyo naye twongereko n'abalala era nja kusaba ssebo chairman abantu bano oddemu basayininge buto oba kyetaaga kubawaako tusooke tubaweeko dattawanya yabadde omu mbadde nsaba naye mumunoneyo mangu naye mumunteekeko mwongeremu engalo bannange bassebo ne bannyawo oli yabadde kapiteeni nga mumpi bwati ng'atutawanye buli wakukwata nga neyaliikirira mumugyemu mugatte ku baana baffe bano tukuume ekikopo kino tiwajajja kijja eno kyemmanyi mpozi naye tulwane tulabe nga tutandika bukyali tugende nga tunoonya abaana bano nabano banyini babalungi bano balime tutwalako tugende nga tubasibaasibako tugende nga tubaliisaayo kantu mpolampola babeere wano bagume nti tubasibyeko era ssebo njagala okubategeeza nti nze njakutandikirawo nga bwe neeyama nti bwe kiba kizza eno kyeme kuddayo twagala kibeere eddala eno ewaffe paka ne banaakowa ne bakituweerera ddala ne bagulayo ekipya naye twagala tusasule abasambi bulungi oba tulina 30 naye nga bonna bookya nga twongerezaako ku baana baffe bano era nabagamba nti goolo buli goolo nagamba $55,000 kakati mwateebyeyo 2 ye miliyoni rangi 4 eyokusatu yange nange nateebye mukulu sebo captain nagamba nti buli ateebye enva buli ateebye goolo njigula $1,000 nange kati nateebye abateebye besimanyi nabaddewo naye mufaanagana nga muli mu kisaawe saabategedde so munda ge yateebye bwe muwa bunya ne Bruno aha 5 gaagano osobola okusumululako engalo ez'amaanyi n'omugulo n'omwana oyo kyetusaba ekyawamu kwe kulaba nti wakati mu njawukana z'ebyobufuzi ate tukwatagana nga bannabuddu kubanga ebyobufuzi bijja kuggwawo n'ebiina bino bye tulimu ebyobufuzi nabyo biggwewo naye Buddu ejja kusigalawo so ndowooza tusigale bumu nga bannabuddu tuzimbe Buddu eyawamu etaliimu njawukana bwe tweyuzaayuza eyo ebbali bwe tukomawo e Buddu ewa Pookino ate nga tulina tukuŋŋaana nga tubeera muntu omu tuzimbe Buddu yaffe edde ku ntikko bwe nalabye nga si ffe essaza mwe essaza ly'e Buddu banne mwekubireko mu ngalo bannabuddu mweyozeeyoze kino mwabadde mukisaanidde nyimiridde nno wano okwebaza buli muntu kansookere eddala ku Honorable Kasolo sebo tukwebaza abaana baffe babadde bajja wano ne bakola dduyiro okumala kyenkana wiiki omwezi mulamba ate nga bamala okukola dduyiro bali ekyenkya era bw'obatunuulira nze mwattu bwe baalinnye wali mu kisaawe nadde mmanyi nti abeebuyika oba munaabakuba na goolo meka ng'olaba abaana baffe banyirira bulungi nnyo nga balabika bulungi nnyo twafulumizza olukalala lw'abantu abaatuyamba tubeetondera singa wanaabaawo atali ku lukalala olwo mutusonyiwe tuyinza okuba twakozeemu ensobi naye twagezezaako okwegendereza njagala okwebaza omuwanika Ssegawa n'omukyala Nakasula Bena kubanga accountability eyo ebadde tesangika nti buli nnusu eyatuweereddwa twabadde ne bw'oba owadde 10 oba 1,000 nga tuguwandiika era ku lisiti kw'oliire mu ngalo nti empologoma egenda kulinnya mu ssaza lya Buddu olw'ekikopo kino kubanga gyagenda okuggulirawo
empaka z'amasaza. N'olwekyo tutandike okwetegeka nga Honorable bw'atugambye, tetugenda kuzikiza. Tetugenda kukola ki? Kuzikiza. Ekyasizo tuwa bakoki bye batugambye ddala nga tukomawo mu kitundu ekyokubiri. Nyongera nnyo okubeebaza abawagizi baffe abaabaddeyo. Banayize simanyi ngeri yakubeebazaamu nze kubanga nabalabako mu 2018 twali enamboole nekigaana ntyo ne tujja mwaka guli nekigaana luno kennyini n'atugamba nedda tubeere mu nkambi tusooke tumalirize omulimu guno then tugende. Era leero tuyiseeyo kewaka netukubagiza naye nze kyensinga omwebaza okumwa infact kyemwagalako gwegwo omutima